room for the shot, and he has done. Charged down. Here's Kyle Walker with space. Walker's cross! Sturridge's goal! 23 minutes of not a lot. Oluvannyuma lw'okulaga omutindo omulungi ku ttiimu ya Bungereza, omutendesi wa Bungereza ow'ekiseera Gareth Southgate wakusisinkana ekibiina ekiddukanya omupiira mu Bungereza ekya Football Association FA ku lunaku lwa bbalaza okuteekebwa mu kakuŋŋoota okusalawo obanga aweebwa omulimu guno mu butongole. Gareth Southgate atemera mu gy'obukula namukaaga alaze nga wali omutendesi w'amaanyi nga ku mipiira ena egyamuweebwa awanguddeko esatu takubiddwa mupiira gwonna era ng'agudde amaliri omupiira gumu gwokka. Bungereza yeekulembeddemu ekibinja ffana obubonero 10 ng'esinga ku Slovenia eri mu kyokubiri n'obubonero 2 bulambirira, ekitegeeza nti emikisa gya Bungereza egy'okukiika mu kikopo ky'ensi yonna ekina India mu ggwanga lya Russia mu mwaka gwa 2018 mitangaavu ekitagambika. Southgate wakusisinkana akakiiko okuli ssentebe w'ekibiina ekiddukanya omupiira Bungereza ekya Football Association Greg Clark, Senkulu Martin Glenn, akulira ebyekikugu Dan Ashworth, wamu ne ssentebe w'ekibiina omwegattira abatendesi abatendeka mu liigi ya Bungereza ekya League Managers Association Howard Wilkinson, nga kwogase ne yaliko omuzibizi wa Bungereza Graham Lee Soxie. Gareth Southgate yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda mu mwaka gwa 1907 e Watford mu United Kingdom. Ayina obuwanvu bwa fuuti 6 mu fumbo era nga mukyala we ye Alison Southgate gwe yagattibwa naye mu mwaka gwa 1997. Atendeseeko ttiimu ya Bungereza ey'abali wansi w'emyaka 21 mu mwaka gwa 2013 Bungereza enkulu saako ne kilabu ya Middlesbrough wakati w'omwaka gwa 2006 ne 2009. Yasambirako amakilabu okuli Crystal Palace, Aston Villa ne Middlesbrough. Ttiimu ya Bungereza yagisambira okuva mu mwaka gwa 1988 okutuusa mu mwaka gwa 1995. Yadira mu bigere by'omutendesi Sam Allardyce eyasolawo omulimu guno ogw'okutendeka Bungereza olw'akatambi akafulumizibwa munnamawulire w'ekitongole ky'amawulire mu Bungereza akamulumika ng'aweebwa enguzi. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV, amalindirire. Steered perfectly into the corner and Hogg is beaten. Finally, Daniel Sturridge puts England in front. This is Kingdom TV.